famire ebaserabira bebaza omukama ekirabo eky'obulamu eky'abaana basabira omwana waabwe Kalungi Nassibwa obujjanjabi obulungi omukama bwatukozesa basabira Kato ne Emma Kato ne Emma omwoyo w'amagezi era basaba omukama abongere obugabirizi basaba omukama abataase embeera yonna taliiga wa Katonda. Omukyala Nasiratu Krista ng'ayita Nnyabbe Bikira Maria yeebaza omukama ekirabo eky'obulamu n'obukuumi by'abawadde basabira ababeeruka bonna omukama abawe emmeeme y'okukkiriza awamu n'ey'okwagalana n'abo omukama be yayita abalamuza ekisa batuuse mu kwesiima era asabira bonna abooluganda Immaculate Mubiru omwana waffe Robert Kyalimpa ne Charles Nambwaya omukama abasonyiwe ebyabasobako abatuuse mu kwesiima era asaba omukama afunye ekirwadde ekya COVID-19. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, omukama abeere nammwe. Abooluganda twebaza omukama Katonda akyatukoonye olunaku lwa mukaaga nakutukedde bulungi tweteekane mu mikono gy'omukama ayongere okutusaasira ayongere okutulungamya ayongere okutukuuma tusaba tweroka ekisa kye netuteekateeka okukola olunaku lwa leero ayina pulaani zaffe zonna ne pulogulaamu omukama Katonda oyo omuyinza wa buli kantu abiseeko omukisa gwe bisobole okutambula omulungi soke twetondere omukama kwezi tukoze atusaasire ekitambiro kino era kisiime naye twondera Katonda omuyinza wa buli kantu nti nyonoonye nnyo okulowooza okwogera okukola naye mutakola gonsinze ddala kyebandekaera mabyomukiro mbeeredde byonna bamalayika bonna abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira omukama Katonda omuyinza wa buli kantu atukwate ekisasonyiwe ensonyi zaffe atukozese mu bulamu obutaggwaawo ayi mukama gw'omusaasizi ayi kristo gw'omusaasizi ayi mukama gw'omusaasizi tukwegayirire ayi Katonda omuyinza wa buli kantu abaweereza bonna abazaana bo abali mu ssanyu olw'okubanga omubeerevu mali omutuukirivu ddala atuwolereza tuwe tubone ekibi kyonna mu nsi muno mwe atusabira tusaanire okutuuka mu ssanyu eritaggwaawo mu ggulu mawanga lulamula emirembe n'emirembe. Katonda abalambuze n'abajja mu nsi eri. Esoma mu kitabo ky'Amasooka. Mu nnaku ezo Isirayiri n'akuutira abaana be nti naatera okwegatta ku bantu bange munziike kumpi ne bakitange mu mpuku eri mu nnimiro y'Efuloni Omwisi, mu mpuku mu nnimiro e Makupera okwolekera Mamule mu nsi y'e Kanaani. Ibulayimu yagula Efuloni Omwiti ng'ekifo eky'okuziikibwamu. Eyo Ibulayimu gye yaziikibwa ne mukazi we Saara. Eyo Isaaki gye yaziikibwa ne mukazi we Rebeka. Eyo gye naziika Leya. Ntegeeza ennimiro n'empuku egirimu ebyagulwa ku baana b'Abeyitti. Yakobo bwe yamala
bwe yamala okuttira ebyo abaana be n'asobeka ebigere bye mu kitanda n'assa omukka oluvannyuma n'alaga eri abantu be. Baganda ba Yozefu bwe balaba nga kitaabwe afudde ne bagamba nti Yozefu bw'anaayagala okutuyisa ng'abalabe yeesasuze obubi bwonna bwe twamukolako gunaaba gutya. Ne basalamu ak'okuweereza obubaka buno eri Yozefu ti kitaawo yali tannafa yatulagira kino, timuteekwa okugamba Yozefu nti baganda bo basonyiwe omusango gwabwe n'ekibi kyabwe n'obubi bwonna bwe baakola. Olw'ekyo kaakano tukusaba sonyiwa omusango gw'abaweereza ba Katonda wa kitaawo. Yozefu n'akaaba olw'obubaka bwe baamuweereza. Baganda be bennyini bajja ne beeyala wansi mu maaso ge ne bagamba nti tweyanjula mu maaso go ng'abaddu bo. Naye Yozefu n'abaddamu nti timutya, nze nafuuka Katonda. Obubi bwe mwategeka okukola bwafuuka bulungi olw'entegeka ya Katonda, asobole okuwonya abantu enkumu nga bwe yakola. Bwe kityo muleke kutya, nze nnyini nja kubalabirira n'abantu bammwe. N'abakakasa n'ebigambo ebyabatuuka mu mutima. Awo Yozefu n'abeera mu Misiri n'ekika kya kitaawe n'awangaala emyaka 110. Yozefu yalaba ezzadde eryokusatu ery'abaana ba Efulayimu n'abaana ba Maki mutabani wa Manase abazaalibwa ku mubiri gwa Yozefu. Kyaddaaki Yozefu n'agamba baganda be nti naatera okufa, naye Katonda talirema kubajjukira n'abaggya mu nsi eno n'abazzaayo mu nsi gye yasuubiza Ibulayimu ne Isaaki ne Yakobo mu kirayiro. Yozefu n'alayiza abaana ba Isirayiri ekirayiro nti Katonda bw'abajjukizanga ekisa, mukakase okutwala amagumba gange nga mugaggya wano. Ebyo Omukama yabyonya. Mwabaavu munoonye Omukama bwe munaaba abalamu. Mwabaavu munoonye Omukama bwe munaaba abalamu. Aleluya, muyimbize Omukama. Erinnya lye mulikubire emizira, bye yakola mubimanyise mu mawanga. Muyimbire ne ku ntongooli, mutontome ebyewuunyisa bye yakola. Mwewulire mu linnya lye ettukuvu, omutima gw'abanoonya Omukama gusanyuke. Mwekkaanye Omukama n'obuyinza bwe, munoonye bulijjo amaaso ge. Ezzadde lya Ibulayimu omuweereza we, abaana ba Yakobo we yeeroboza, yennyini Omukama ye Katonda waffe, by'atuteekanya bikwata ensi yonna. Aleluya.
Ebigambo by'Evangeliya ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde mu Matayo omutwe gwa 10 okuva ku biro 24 okutuuka ku 33. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti omuyigiriza takira muyigirizwa we, n'omuddu takira mukama we. Kimala kasita omuyigiriza abeera ng'omuyigiriza we, n'omuddu nga mukama we. Kale obanga nnyinimu bamwita Zerubbaberi era ab'omu maka ge banaabayita batya? Awo nno temubatyanga, kubanga tewali kibikiddwa kitali mukubwa, tewali kikisiddwa kitalimanyika. Kyembagamba mu bukkiriza mukyolekanga nga balaba, ate kye muwulira mu kyama mukiyigirizanga waggulu ku mayuuni. Muleke kutya abo abatta omubiri obubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo, wabula mutyeko oyo alina obuyinza obw'okusuula omwoyo n'omubiri mu Gehenna. Kale enkazaludda bbiri tezigula ssente emu, so ku zo tewaliddwa ku ttaka nga kitammwe tayagadde, n'enviiri zennyini ku mitwe gyammwe mbale. Awo nno mulekenga kutya. Muli ba muwendo okusinga enkazaludda enkumu. Buli alindiddwa mu maaso g'abantu nange ndi mwatula mu maaso ga kitammwe ali mu ggulu, naye alinneegaana mu maaso g'abantu nange ndi mwegaana mu maaso ga kitange ali mu ggulu. Ebigambo by'Evangeliya ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Trusting in the divine providence. Can I take the place of God? This is the question Joseph is putting before his brothers. We human beings have a tendency of falling into a temptation of assuming God is blessed, especially when we gain high positions and we are able to take decisions for others. This is absolutely wrong. It's not God before God. Let God be God and remain God. Man is limited. God is not limited. Trusting in the divine providence. Tuwulidde nga baganda ba Yozefu beeraliikiridde olwo kyekivuddewo. Kitaabwe kabazaala Omukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi. Naye kino kibatiisizza nnyo. Kitaabwe kaavuddewo bafunye omutya nti muganda waabwe Yozefu bwe baatulugunya n'omutunda mu nsi y'obuttu ayinza okubeekyukira. Ssebalira bonna awo bamwetondera n'abasonyiwa, naye bakyalimu okutya kuli. They have fear in their hearts. Kati owaayo omwana ono muganda waffe ono ayinza okuba atalina obusuulu, ate kitaffe wuuno amaze okutuvaako. Amangu ago era bag'ebbaluwa ne bagimuweereza, naye ng'ebigambo ebirimu byakulimba. Baagala boogeza omugenzi nti ebigambo bino yabiwandiika yatugamba bw'ati, n'olwekyo totukyukiranga, tuyise bulungi. Bakyalimu okutya kuli olw'ekyo
siyensi yaabwe ekyabalumiriza kitwakola bibi ate omuntu bwe twayisa obubi kati wuuno omuntu w'amaanyi omuntu mufu tetufudde tugenda kuddawa naye yosefu abazzeeko ekigambo ekyo can I take the place of God? No, I cannot. God is God. N'abakumya n'ababuulira kubanga ye yeesigamu Mukama n'obugabirizi bwe. Ekyo nno kintu kikulu nnyo nnyo nnyo. Buli kimu kye tukola ku nsi watabeerawo busy providence, ekimu kibeera kubateera takiriza kutambula bulungi. Kyokka bwe kisobola okutambula obulungi kisobola okutambula mu ddembe ne mu ssanyu mu bukkakka singa kitambula mu mikono gy'Omukama. Emabegakaawo waliwo emikolo egy'enjawulo nga baminisitaazi ab'enjawulo bawaayo ebikozesebwa nga bakwasa bannaabwe abapya naye abasinga obungi baboneranga ekigambo kye baafaanaganyanga oli olinga akwasa bonna bafayiro oba ofiisi atiki ate ojja kunneebuuzaako nkuwe ku magezi engeri y'okukolaganamu ne Museveni. That is not proper. No. Buli muntu alina obusobozi bwe. Buli muntu Katonda asobola okumuyamba mu ngeri ye. Lwaki mmala okwebuuzaako kweba kale kwebuuzizaako naye tekiikatakakade weebuuzeeko babusobola okulala n'olinidde buli muntu Katonda asobola okumuwanira mu ngeri ye. Omukama ayinza kuwa tetusobola kwetikka nedda buli muntu Mukama amuwa ekyasobola okukola ki okukola obulungi. So neemabira butendensi ey'okutya kale tuwulidde wano fear of the unknown kyekigenda okuddamu ffe ng'abantu tukiina nnyo 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 mu mitima gyaffe tutya nnyo ekyo tutamanyi kiyinza okuddako oluusi engeri tetumanyidde tugivuddemu obanga yinina evuddewo netwala okutya okwo. Evanjiri eno isomo lino lituwulidde erisoose erivudde mu kitabo ky'Amasooka efaananamu n'evanjiri y'omusajja oli yali okuwanika mukama we yamuwulikako ebibekali birungi nayagala bw'atyo akuwummuze mu mulimu gw'obuwanika. Naye omusajja oyo aba aliwulire bye yeebase n'asala amagezi ti mukama wange olumu n'agenda kukungoba agenda kunkubuuza n'akola njazi nga nfudde okulima sikusobola ali mulafu okusabiriza kumpaasa ensoli kati nkole ntya. Naye n'asala amagezi n'ayiya amagezi ag'olwesikwesi obwakya ku makya n'agenda mu mulimu n'ayita abakozi ti gwe mukama wange akubanja ki tampanja amatogero g'omwenge 10 tetula wansi owandiika ensanvu asatu n'agezibuka nti ate gwe mukama wange nakubanja timbuze ngani ataano tiwandiika asatu nga n'azezibika asobole okulaba akabeezawo obulamu. Lwaki? Kubanga atya kyekigenda okuddako balamukuumusa. Ekyo kyo kitukirina ffe ng'abantu ne tweragira ti God's providence is always there to help us. Is always there to help us. God is always powerful and he has bigger plans for all of us. Singa tumwesiga ne tumuteeka mu bwesige bwaffe n'omutima gwaffe gwonna bisobola okutuukirira obulungi nga bitambulidde emikono gyo. Sabe Omukama tuyambe okumwesiganga bulijjo. Yosefu bwe tumuwulidde tweyisiza Omukama ate n'asobola okulaba nga buli kimu akiteeka mu mikono gy'Omukama. Naffe tusabe Omukama tuyambe buli mpera yonna oba mbeera ki oba mbeera ki oba mbeera ki bannange Omukama Katonda ye kyekiddukiro kyaffe. Buli mpera yonna kebeerebere ennaku kebeerebere ekusoomoza kebeerebere essanyu kebeerebere ekusanyuka oba okujaganya okukola ki buli mbeera yonna kakubeere mukolo gwa ssanyu kibe okuteeka ku mukono gy'Omukama. Tuba tulina embaga yaffe omwana waffe agenda kufumbira omwana waffe agenda kuwasa tuteeka mu mukono gy'Omukama. Emukolo lenoveera nga okusabira omukolo kiba kirungi nnyo. Naye abasinga obungi tabajagala bejjukira ebyo nedda. Mukama tuwaddeyo omwana Mukama tumwebaze tutusabira omwana ono abasinga agala okusanyuka okusanyuka mu bwensi naye tebajagala kwebaza ti Mukama tumwebaze. That's not good. So buli kimu kyonna tukiteeka emikono gy'Omukama bannange. Ekissanyu ekisoomooza ekikola ki buli kimu kyonna tukiteeke mu mikono gy'Omukama. Ye Omukama Katonda ajja kutusaasira era atukuume
tunoonyeza. Ayi Mukama, tunuulira okwegayirira n'ebitone abaana be tukuweereza nga tujjukira mali obutuukirivu nnina Katonda era obusiime naffe betufuliise eyo mu ggulu ekitiibwa eky'obwakabaka bwa Katonda nga balamula emirembe n'emirembe. Omukama abeere nammwe, muyimuse emitima, twebaze Mukama Katonda waffe. Mukama kisaanyiza tuteekwa tuteekwa kituufu okulokoka nga paati obutuukirivu okukwebaza kugenda buli wantu atuyita mu Kristo omwana ogweyagala kigambo mu makola byonna batumiramu omulokozi omununuzi yagwa mutugulamu omutuukirivu ku mbeerevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe tuyagala n'okutufunira abantu abatuukirivu ereega emikono ng'abonaabona amaliwo olumbe alyoka okuzuukira tebateekaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna tuteekeza ekitiibwa kyo okutamala bulijjo n'eddoboozi lyemu nga tugamba nti mutuukirivu 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 Omukama ekitiibwa kye kijjudde bulungi Hosana waggulu Hosana kituufu ayi Mukama olw'omutuukirivu kwezula obutuukirivu bwonna tukwegayiridde era buli lw'okumwofuuka ebitukufu onombeera omuzeeyi wa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda kulaba mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna ati kino gwe mubiri gwange bunaaweebwayo okubeera mu mwoyo. Era yabamala okuleeta ekiro naddala ekaliisa ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna anti eno ekaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya gy'olubeerera ogunaayiibwa okubeeramu olina okubeera abadde kusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa egolokoka nga tukwebaza kuba tugayiza ejjubira mu maaso agaana tukuweereza tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza abagaba nombeera omusayi bya Kristo muli omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ye Mukama eklesia bunyagulungo y'ensi mugizeena okwagalana omuleka kwaffe Francisco Pawulo simwogerere omukumasolo lyaffe lino n'abonna abakola obulunatiini. Jjukira abaweereza bo n'abasaana bo b'oyise ddala mu wiiki eno mu ngeri enjawulo. Jjukira omusaana w'Egina Mukiibi tugenda okusiibula ku olwaleero. Ayi Mukama n'afuna omwana w'omufa bafaananyire mu kuzuukira kwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje beekalane mu kitiibwa. Jjukira n'abalagisa mu kufa naffe kati twegayiridde tusaasire kyanoggana ku bulamu obutaggwaawo kutenaana n'okutugulumiza wamu ne mali omutuukirivu ombeerevu nnina Katonda n'abatuma abatuukirivu era abatuukirivu bonna abaali bakusonyedde obudda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda lwaki omuyisa wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu Omukristo nomwita okufuna nofunamu naye era muge mufunye obutenera ku kitiibwa emirembe n'emirembe. Essaala y'emboozi wakati waffe ne Katonda. Bwetwetaba mu ssaala eyo wajjira obutereevu mu mboozi ey'akafubo n'Omukama Katonda waffe. Tusabe n'essaala ereekiriza abatume nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu
ayi mukama tukwegayiridde tulokole buli bwonna tuyambekere mu ddembe tugirire ekisomo n'ekibi ennaku zonna tutebengera tukutamukanaku nga tulinda okwesiima katusuubiza namutuka gumulokozi waffe yesu kristo. Ayi mukama yesu kristo bwe yagamba abatume bati mbalekete emirembe mwadde emirembe gyange tutunulya bibi byaffe naye amaaso agasingiza ku ekleziyaawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusentimwa nga bweyagala gobanga tulamula emirembe emirembe eddembe ly'omukama libeeramu ennaku zonna.
abasoma olunaku lw'abeekera mali ombeerevu nnyina Katonda etukussaamu ekitiibwa ng'okulaba bulijjo ebirungi ebiva ku kununula nga wanganunamula emirembe n'emirembe. Ayi Bikira Mariya ow'ekisa Bw'akeera kusigaye nammwe